Professor Gilbert Bukenya weetaagayo ekigambo ekirala kimu bwe sikikugamba olwaleero mba mulyazaamaanyi okwatula Yesu Kristo mu lujjudde lw'ekibiina ekinene n'obagamba nti nze nzaaliddwa omulundi ogwokubiri. I am now born again. In the first time, in the first place, your birth, you didn't make a decision. Naye Mukama atuwa omukisa second birth ffe tusalawo. Era otambula ng'okkiriza Yesu ng'ozaalidde omulundi ogwokubiri ate wano tuli ku mazzi wennyini we tukunyikira ne tukubatiza. Amannya tetugakyusa. Osigala oli Gilbert Bukenya, born again. Weebale okussaamu ekitiibwa Obulokozi. Kubanga ndabye nga abasumba b'abalokole be babadde wano mu bungi. Weebale okutussaamu ekitiibwa. Weebale okwagala Mukama waffe Yesu. Ffe buli atussaamu ekitiibwa tumanya takikoze ku lwaffe. Akikoze ku lw'oyo eyatutuma. Atwaniriza, atusembeza, aba akikoze ku lw'oyo eyatutuma. Era nzikiriza tusobola okuba nga toyatulanga mu maaso ga kibiina kinene ne tosobola kutuyita nga toli mukwano gwa Yesu. Mumukubireko engalo ez'amaanyi mukwano gwa Yesu. Oweereza gavumenti, oweereza Katonda wo, ate kati otandise okuweereza Yesu mu maanyi. Kubanga okutuyita ne tubeera wano oli mu kubulira njiri. Obulidde enjiri ey'ebikolwa nti abantu bonna ab'emyaka gyo. Obulidde enjiri ey'ebikolwa nti abantu bonna ab'emyaka gyo balina okwebaza Mukama mu lujjudde. Olunaku lwe wayingira mu lubuto waliwo abalala abayingiramu ne bavaamu. Olunaku lwe wazaalibwa muleeba waliwo abalala abazaalibwa ne batatuuka waka. Bwe kityo wagenda mu primary waliwo abagenda mu primary ne batagimalaako baafu. Secondary bwe kityo. Okusoma okutuuka w'otuuse. Struggles z'obaddemu abafudde babadde bangi. N'olwekyo kya nsonga nnyo kye wakoze era kikuweesa emyaka emirala olw'okusiima Katonda. Nze ndi musajja munnabuddu era sisobola kwogera ne mmaliriza nga sigambye nti ewaffe Masaka. Naye ewaffe Masaka bagamba nti weebale amala ebintu. Tosobola kwebaza muntu n'atakwongera. Obanga abantu baba n'ekirowoozo ekyongeza omuntu abeebazizza naye ate Katonda taakwongere. Akwongere Mukama. Akwongerera. Tumukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Tusanyukireko Professor Gilbert Bukenya. Weebale tukuŋŋaanya. Bayibuli yetugamba mu Zabbuli ey'ekikumi nti weebazenga Mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri munda yange. Weebazenga Mukama kubanga asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu. N'awonya n'endwadde zo zonna. Obuvubuka bwo n'abuzza bujja ng'empungu. God is able to renew your strength as a youth. Amaanyi go ne gadda bujja n'obanga empungu. Zabbuli 13. So olwaleero Mukama agenda kwongera emyaka. Olwaleero Mukama agenda kwongera amaanyi akuze bujja. Ffenna twasobya kyekyaleeta Yesu. Naye Bayibuli yetugambye nti asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu. N'awonya n'endwadde zo zonna. Tebabeera basawo be batuwonya. Katonda akutunira n'agamba kamusonyiwe ebikolwa byo byonna muwonye n'endwadde ze zonna addeyo eka. Weebale okutukuŋŋaanya abalwalako ku COVID ne tuwona. Nange nalwala COVID mu 2011 mu mwezi gw'omukaaga. 2021 rather. 2021 katono gunnemu okutuusa mu mwezi gwa Julaayi. Nali mulwadde ngenda okulira Prof.Simeon Kayiwa. Mukadde wange nga mulwadde ngenda okulira nti naawe oli mulwadde
ate kati awo ne batandika okulekerawo okwogera abalwadde nga buli kaseera bagamba gundi afudde, ekyavaamu n'okufa ne bakuvaako nga babika mu mbika ya kiyayi, akitadde gundi akitadde naye naye akitadde, naye ffe ne tukikwata ne tukinyweza, naye Mukama n'akitunywereza tetwakita, kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Weebale Yesu otuyamba, tetwakita ate naawe n'ototuta, atwongere emyaka. Sina bigambo bingi byakwogera, naye okujjako okusaba nti kkiriza Yesu ku level eddako. Ekirungi oli musomesa, oli musawo, omanyi kye bayita stages. Olina stage gy'oliko mu Yesu, tugyebaliza Katonda. Weetaaga stage esembayo, otwale Yesu obere nga oli born again. Amazaalibwa ago gali ge tubala mu March, kwogenda okuwereza emyaka 73. Ate kati Katonda akuwe birthday endala, otandika okubala nti nazaalibwa omulundi ogwokubiri okuva ku nnaku z'omwezi olwaliro kisoboka 29. Ntwala omukisa guno okukwaniriza mukadde wange ojjo Ayatule nti you are now born again. Tutandika olwaliro okubala amazaalibwa ago buto, tekibeera kyakukaka. Bwe kiba kyakulowoozaako nze wendi nja kudda, naye ate bwe kiba nga tekyetaaga kulowoozaako nze wendi wano kati okukwatuza. Tubale nti Profesa yazaalibwa omulundi ogwokubiri nga 29 Desemba 2022 bwe yali ategese okwebaza Katonda n'asalawo n'okuzaalibwa addemu azaalibwe. Akyakola consultation badokita baprofesa tibapapa kansubire nti abakwetolodde bagenda kuganizaalibwa leero sinkya. Naye nze nali neekomitinga nti nja kujja era nkituukiriza nenzija tucelebratingire wamu. Yeebale Mukama yakuwonya covid, yakuwonya ebisigadde, n'ebisigadde byonna Mukama abikuwonyeze ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Akuwonya ebizibu, akuwonya amabanja, akuwonya obwavu. Sebo no toyina gwogamba toyina ssente, naye ffe twakkiriza dda nti ssente ziyinza okuba nga omuwendo gw'oyagala teguliiwo. Katonda akutuwere ku ssente mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omulimo gwange gwa kuvuba, ndi muvubi wa myoyo, sisobola kufuna mukisa oguvuba omwoyo ate nesigukozesa. So generally bwensanga omuto, bwensanga omukulu, bwensanga omukadde, ntekwa mugamba nti Yesu lye kuba n'amazima n'obulamu. Era Bayibuli kyegamba kyenjogera kubanze siteeka mu bigambo byange, nkola mulimo gwa Mukama wange nga bwe guli. N'olwekyo mbadde sobola kusubwa mu kisoogo ogugamba omusajja ayolokoke, mbadde sobola kusubwa mu kisoogo. Yes. Abagagga bangi abakozeeko n'abantu abalala abakoledde gavumenti ate nga balina ssente naye nga tebasobola kubeera n'ekirowoozo eky'okwebaza. Kino kitegeeza ki eri abantu abafaanana bwe batyo? Okusiima guba mutima gwa muntu, okwebaza guba mutima gwa muntu. N'olwekyo bali tetubavunaana, ate ono ye tulina okumuwa ekitiibwa nti avuddeyo n'aguma n'agamba abadde Katonda. So abantu oluusi tebeebaza, oluusi beebaza beebalizeeyo mu nkukutu nga bengambye nti abadde bold enough. Abaasoma ate nga babadde mu bitiibwa balowooza nti bwe banaaga nti Katonda yakikoza abantu bajja baga nti naawe, kubanga bangi abasomye nga be bawakanya okubeerawo kwa Katonda, naye ng'ate kiri self explanatory. Owakanya okubeerawo kwa Katonda gwo bennyini gwoba omutaddewo, kuba tosobola kubakanya kitali mu existence. Naye Profesa Gilbert Bukenya avudde neebaza mu lwatu, n'abalala tubaga nti osobola okuguma tekiswaza. Bayibuli egamba nti alikwantibwa ensonyi mu maaso g'abantu, nange ndi mukwatibwa ensonyi mu maaso ga Kitange ne bamalayika. So oba tomukwatiddwa nsonyi, suubira future n'obulamu obutaggwaawo, naye talikwatibwa nsonyi. Bonna bagume bakikole. Lastly message tubuzayo just naku ntono nnyo kubanga tuyingira omwaka. Bannayuganda n'ensi yonna abatulaba, bubaka ki bw'olina obw'omwaka? Obubaka bwe nnyina eri bannayuganda obw'omwaka beekuume. Beekuume, beegendereze, babeere beegendereza. Obulamu ky'ekyobugagga ekisinga byonna.
ekintu kyonna kyolaba nga kyandijjawo obulamu bwo tokisemberera mu kujaguza naddala ng'omwaka gugwako totambulira ku bodaboda ng'edduka speedi ng'ogimiddeko obuyimirizi ng'owanisa eri amagulu totambulira mu takisi ng'ogiri mu madirisa togezaako kuteeka bulamu bwo at risk in any way. Obulamu bwo bukwate nga kya muwendo okusinga buli kya muwendo ekiri mu nsi. Ekyokubiri mbakubiriza nti olunaku lumalire mu maaso ga Mukama. Sala amagezi nga bwe kisoboka olunaku olumalire mu maaso ga Mukama. Oba tosobodde kubeerayo misana wonna wonna wanaabeera okusaba beerayo ekiro. Weekuumire mu nnyumba yo bw'obanga togenze kusaba. Saako Salt TV, saako Salt FM. Abantu bangi nnyo mu Uganda tuli obukadde 45 tewali akoze lukuŋŋaana ng'ajja kufuna miliyoni y'abantu. Naye tukkiriza nti ffe nga Salt Media tujja kuketalingira millions and millions of people ku TV ne ku radio n'abali emitala w'amayanja abaana batasobodde genda mu kuŋŋaana. Kuŋŋaana mu ngeri yonna esoboka, either physically oba virtually, naye funa engeri gy'okuŋŋaanamu. So ekirala nsaba omuntu yenna gy'ali abeere mwegendereza. Abeere mwegendereza, buli muntu abeere wa byakwerinda wa munne, tobitwala nga byakusaaga, gw'otomanyi takukwasa kisawo, takugamba weeyongereko wali kitwale wali, oyinza okwekanga nga bakutte n'ekisawo ekirimu ebintu by'otomanyi, oba eyakireese ne bakinyiga ne babalula gwe n'ofa n'abantu ng'eyakireese tabadde n'akazibu konna kamutuuseeko. So buli muntu yeewe ebyokwerinda wa munne, buli muntu akuume munne. Let us end the year in a manner of being our brothers keepers. Oline bawumuza bwe kisawo ogamba amangu abantu jawo ekisawo kyo mugamba akijjewo, tubeere vigilant. Tetulina poliisi n'amagye bimala kukuuma abantu miliyoni 45, naye bakolako kye bakozeeko, naffe ne tukolako kye tukozeeko. Mukama n'akola byonna, kubanga Katonda batakuuma kibuga, abakuuma bonna baba bakuumira bwereere. So let us be vigilant, security wise, obulamu tubukuume, tubeere beegendereza, buli kintu tume nga tukitambuza bulungi. Tubaaniriza ku Canaan Land nga 31/6 essaawa 24 bwe tugenda okubeera, tugenda kwebaza Mukama, naye tugenda kuwaayo okwolesebwa kwaffe. Beera mwegendereza, oleme okuyingira mu mwaka nga tonna kyogenze gukolamu. Teeka kyogenda ogukolamu nga tosinzira ku zo savings, tosinzira ku mulimo gwo, tosinzira ku economy byeyogera mu ggwanga, sinzira ku bwakabaka bwa Katonda. Makko 11:22. Yesu agamba nti mube n'okukkiriza mu Katonda. Tokkiriza mu kitawo na baganda bwe tebalina kyoyagala. Tokkiriza mu ggwanga terina kyoyagala, naye Katonda talina kyatalina. Matches ensi eri mu shortage. Buli wamu bakaaba economy. The kingdom of God is in surplus. What else do you want me to say? Thank you so much, Pastor.